Ngenda maaso n'okuba nga nkulamusaako era mukwano gange gweyekumira ku Yugi Updates TV. Nkwebaza egyo gy'otuusaako engalo muganda wange, nkwebaza yonna gy'osinzirira okubanga owuliriza amayengo ga Yugi Updates TV. Mukwano gwange kutegeeza nti n'okola kyansusso nnyo, okola kyamaanyi nnyo. Omubaka leader of opposition era nga spokesperson wa National Unity Platform Joel Ssenyonyi avuddeyo ne fayiro enkakali gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza wamu ne looya we. Muganda wange kutegeeza nti nno nga sinneeyongerayo kutegeeza nti weerabira ku subscribinga, teweerabira ku sharinga, teweerabira ku commentinga tusobole okuba nga tunyweza amayengo ga Yugi Updates gwe mukwano gwange eyeekumira ku mayengo ga Yugi Updates TV. Muganda wange nkutegeeza yagalizaako n'emikwano gyo ab'enganda bako n'ab'emikwano basobole okuba nga basubscribinga ku channel tusobole okuba nga tuteekawo ekigambo ky'enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe. Twewagire ffe nga ffeka kubanga ffeka basobola okwejja mu bunnya tusobole okuba nga tubunya ekigambo ky'enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyo. Emabegako nabaleeterako Joel Ssenyonyi n'omwami ono Saava nga tebalima kambugu yadde n'akamu. Oluvannyuma lw'omwami ono journalist Saava nga asinziira ku mukutu gwa leediyo kwakola wamu ne ku social media platforms ez'enjawulo z'asinzirirako okubanga attackinga Joel Ssenyonyi leader of opposition era nga ono ye spokesperson wa National Unity Platform. Yasinzirira okwo ng'amwogerera amafuukuule ng'amuwandako ebigambo ebizito ebinene ennyo nga mu blackmailinga ye Joel Ssenyonyi kyayi nga waakiise. Muganda wange yamuwoninga njijukira ebiseera ebyo n'amugamba alekeraawo okubanga amusibako amatu g'embuzi okumuliisa engo. Saava noono yasinzira ku mikutu gya social media platforms ez'enjawulo ng'agamba nti no Joel Ssenyonyi akozesezza ekifo kye nga the leader of opposition ate era nga ye chairperson wa parliamentary committee commissioner. N'agamba nti akozesezza ekifo ekyo n'abanga asobola okuba nga afuna omusimbi nga ssente nnyingi ze yeezibika mu kitongole ekyo okubanga nga ye chairperson. Joel Ssenyonyi byavuddeyo n'asambajja n'agamba nti nno akooye abantu abavibinga ebigambo ebitaliko mutwe na magulu, aboogera bye batategeera, okumusibako n'okumublackmailinga, okwonoona erinnya lye nga ye omukulembeze mu bantu be, mu balonzi be. N'agamba nti nno nabawooninga naddala aba local journalist obutayogera bigambo bya nsimattu, ebigambo ebimutamanyiiko mutwe na magulu. Kati olwaleero wamu ne looya we Joel Ssenyonyi mubaka wa Nakawa avuddeyo n'agamba n'akola n'afayiringa fayiro n'agamba nti nno omwami ono Saava njagala abeere nga ndiririra kusinziira ku bigambo by'azayogera n'okwonoona erinnya lyange n'oddittattana n'okunnyonoonera erinnya nga nze omukulembeze w'abantu. Ayagala amukubye fayini ya $2,000,000 gy'alina okuba ng'asasula. Ate ekirala takomye okukukka, ayagala omwami ono Saava Joel Ssenyonyi ayagala Saava awandiike apology letter mu public nga yeetonda ku ebyo byonna ebikyamu byayogedde ku Joel Ssenyonyi olw'okumwogerera amafuukuule, okumusibako amatu g'embuzi omuliisa engo, nti akukumpanya ssente mu kifo kyalimu nga ye chairperson wa parliamentary committee ate nga leader of opposition gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ekintu Joel Ssenyonyi kyawakanyizza ennyo n'agamba nti nno tebiriiko mutwe na magulu, wabanga bakakasa waaki tebaavaayo ne baleeta obujulizi ne balaga engeri gye nakupanyamu ssente okusinga okwonoona erinnya lyange. N'agamba nti namuwooninga dde omwami ono nga tawulira, naye kati nsazeewo fayiro nagireese, njagala ansasule fayini ya bukadde 200 wamu n'okuba nga awandika apology letter mu public esobola okuba nga atunula mu buli kimu kyazze anjogerako ekitatanya erinnya lyange, asobole okuba nga yeetonda mu public gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza eyeekumira ku Yugi Updates TV. Joel Ssenyonyi abadde munyiivu nnyo nga tasalikako musale, n'amugamba nti nno bano abantu abatemyako baagala wambazzi, nabawooninga dda nga temuwulira, ne mbagamba mulekerawo okwogera ebigambo by'ensimattu. Omwami ono ng'agenda mu maaso ye
kuwandiika ku media platforms ez'enjawulo ng'agenda maaso n'okuba nga ttata n'erinnya lye nga ye leader of opposition ate nga spokesperson wa National Unity Platform. N'amwogerera amafuukuule n'agamba simanyi mwana ono ani yali amuvujjiriramu omusimbi, ani yali amupisa, ani yali amuwaze, naye kaakati nsazeewo mu fayirinze agenda kuba nga akubwa fayini ya bukadde 200 million. N'okuba nga wandiika apology letter mu public gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza lwa kwogera amafuukuule. N'avaayo n'okulabula n'agamba n'abalala bangi ne ba opposition leader abalala bali eyo baboogerako amafuukuule tebavaayo ku nsonga eno. N'alabula ne ba journalist mu baloko journalist abasinga nti mulekerawo okwogera ebigambo byemutalinaako proof, byemutalinaako mutwe n'amagulu, okusinga okuwayiriza abantu n'okutata n'erinnya lyabwe n'okuba blackmailinga mu ekintu ekyo mu kikomye bunnambiro bw'atyo wagambye. N'agamba nti no tagenda kwesisigalizaamu ku muntu n'omu agezaako ku blackmailinga erinnya lye n'odditatana erinnya lye alikoledde avudde wala n'erinnya lino gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Bw'atyo waakoze okulabula era omukolo ono saava ye bwenjogerera kaweddemu gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Era gwe eyeekumira ku Yugi Update TV mutegeeza genda maaso n'okubanga osubscribinga, sharinga, commentinga sobole okuba nga tugenda mu maaso gwe mukwano gwange. Baganda bange abali emitala w'amayanja South Africa, Qatar, Oman, Saudi Arabia mwena mbalamusizzaako mukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Temuvaako, mbaagala nnyo.